tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Kw'Olabira Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Owetwakoma wetugenda okutandikira nkuwaniriza n'enkobozi okuba ng'otwegaseko gy'osinzira okubeera ng'olaba Lugonvu's Show. Mwebale nnyo, mwebadde ddala abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo ate nga nammwe abali munda mu ggwanga erya Uganda mbabuuzaako. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu nja kwongera kubategeeza nsubscribinga, likinga, commentinga ate bwe kaba nga waliwo akakuteko ng'okaweereza munno okumanya bwe kuti bukutandika amagezi gatambulira bwe gati mu mbeera bw'oba ng'olina ky'ogaa nti kano ogundi nandikamuweereza ng'okamuweereza. Naye nga byonna mu byonna nga bulijjo nzijukira nti wiiki ewedde feedback yali nnungi, ebibuuzo byali bingi. Nali njogera ne Dr. Aida Nasolo owa Wandege Imaging Center nangamba nti munange olaba abasajja wano tebakomentinga naye amasimu agasinga gaba g'abasajja ye kasitaafu n'essimu ng'asirika nga wa olina kubadde oyogerako ku Lugonvu's Show nga nange bwendi naye ng'abakazi alina balina endwadde zibasumbuwa zino ne ziri abadde ngamba olunaku olwaliro okwogera ku ndwadde z'abasajja endala ezitukosa mu bulamu obwa bulijjo. Emu ku ndwadde zifuuse ensonga mwe muli endwadde ya ensigo. Ensigo si kidney wabula testicles. Yatugamba nti sperms ziva mu testicles. Nze nga mmanyi sperms ziva mu bwongo kubanga olyanga nti ogenda n'owulira ng'osanya. Dr. Aida Nasolo sooka obuze bannayuganda abakulaba n'abakuwuliriza. Wandaba ndi musanyufu okomawo okwongera okubasomesa ekyo ekyokusomesa abantu nakyeyama eri mu maaso ga Katonda. Yo gavumenti erimaaki ekola ki? Kyerikuwa? Erimaaki erimpa naye ndi musanyufu nnyo okwongera okwogerako nammwe mwongere okubuuza ebibuuzo at least kyemmanyi n'omubulizi w'enjiri omu yagambye olunaku lw'eggulo you cannot be informed and be deformed. Tosobola kubeera ng'omanyi n'osaanyizibwawo. Yes, wherever you have information tosobola kugetinga deformed. Tewali asobola kuyugayuza ng'omanyi. Yes, kati ekisinza okuzikiriza abantu butamanya. Kati ne bakulembeza obutamanya bwabwe olina alowooza nti nno nze mmanyi. Naye Bannayuganda nga beegeziwaza. Ekyokwegeziwaza? Agenda ku Google n'akakasa nti ye yasoma n'abika gino emyaka gyonna gy'wamala mu ssomero. Ate kankubuulire twajjiddwa omukutu gwe bayita TikTok. Kw'osanga owa P3 ng'ali mu kutunka ne Professor Amuvuma. Kw'osanga omwana mwannyinaze yava n'agenda e Saudi Arabia ng'ali mu kusunda ssente za kapoloti naye ng'alangira omusajja alina kalina nnya. Tulina omulembe nga omwavu ayagala yeetwalire mu tuluba lirimu n'ery'omugagga ng'omugezi ayagala yeetwalire mu tuluba lirimu n'omusiru. Era nze mbalaba ne ŋŋamba omusajja ondala yandibadde attonka ne bano kati waliwo evvubuka eriri awo okugunya ennaku zino oligera neriyambula ne likola ki ne liraga ebitundu by'ekyama ogenda okulanga kuliko pasita ali mu kunyumya nalibega ye levawo embeera bwetutuusiza. Waliwo omusajja omu gwe nali njagala munnabyabufuzi bw'oba ogenda mumukyaza kuppa n'akubuuza aliko naani ani gwe tugenda okubuuzaganya naye si nti abatya naye waliwo nga tulina kutuula na muntu oyo ku tebo yemukuteesa kituufu naye kati ensi etuvuga etuzawala. Dr. Aida Nambatya Dr. Aida Nasolo tutandikiddewa kiri ekyabaami kibe kya wiiki ejja kusaba ampulani bwe kiba nga kisoboka ebibuuzo bingi ojja kuweereza ebibuuzo tujja kufunangayo olunaku oba lwa Sande nga lwo lwakuddamu bibuuzo by'abantu nga bwakiweereza bw'okiddamu. Nze Dr. Ndibwe nti nkoze ntya Sande gijjeyo Sande bayamwami
ojja tuwaya kati atentereza amaka g'abandi agange gaffe kale tujja kufuna olunaku naye gwe weereza ebibuuzo tujja kufuna olunaku lwaffe tulubawe yes weereza ebibuuzo bw'obanga wano tulina kye twogerera nti ate wano mpulira bwe nti gwe teekako komenti nga bw'oyagala esomwa ekibuuzo kyo bwe tujja okukisoma tubeere nga tukuddamu naye olunaku olwaleero twagenda okumaliriza last week nga twogera ku abnormal vaginal discharge olidde tinakakwata abnormal vaginal discharge nja biyiga ebisinga ebisinga nja biyiga n'otugamba abnormal vaginal discharge kitwaliramu ebintu bingi byebiriwa abnormal vaginal discharge kitegeeza abnormal kyekintu opposite ya normal ekitali kituufu vaginal evagina y'omukyala discharge kyekikuvaamu ekyofulumya gwe ng'omuntu during sex oba newatali sex anwatali sex for abakyala ovaamu amazzi 24/7 era watovaamu mazzi oba ovaamu musaayi oyo yonna discharge discharge tulina omusaayi tulina amazzi buli ekivaayo wansi tugenda kyogerako olunaku olwaleero yes kati twalagadde babadde babuuza mu comments ezaluli bagamba tukalinze naffe twongere okuyiga because bebintu ebikyasinze okutawaanya abantu aba bulijjo abnormal vaginal discharge nga tujogeddeko abnormal kwe kubanga gw'ovaamu opposite ya munno omulamu obanga because buli museera baddeko omulamu naye n'olwala the only problem nti endwadde zino zikwesibako ng'obulwadde bwakwetuzeeko buno the abnormal vaginal discharges bwe zikwetuggwako oyinza obala emyaka nga5 ng'olina ekirwadde ekyo nga kigaanye okukuta yes kati tugenda kwogera ku biki ebikireeta na otegeero kya nti no you have now an abnormal discharge abali Saudi Arabia abali wano mu Uganda oba tebusosola ne mu America gye buli walabye komenti ya muno yagaye nti ye yatuuka akaseera ng'okwebaka n'omukazi bulangiti agiseeri in fact go wakingamba the other time nti omukazi wamanyira nti mukazi waali fine kwe kuhavinga sex mu buliri nemwebikiramu bulangiti kigezeeko abasajja bangi nga tosobola kwebika bulangiti na mukazi ng'ayinza okufa ekibondo ng'ayinza okufa ekibondo toseka omusajja omu yaŋŋamba musawo olaba ono omukyala muleesi bamugamba atukebera n'agamba njagala kulaba waliwo omukyala gwe njagala nti musawo muleesi ono omukyala bwe magenda okwegatta n'ensooka kugula nzigi n'amadirisa akasukasooke kakole ki nanti kajolo temugenda kukwatagana n'agamba musawo omukyala ono tugenda okgenda mu kikolwa naye takula naye n'akwata n'omukono gwange mbu mutakule okutakula wansi kiki nga wamusiiwa kikakakibwa kyotakuza mukono washini weeri nedda omwami agamba omukyala abeera wamusiiwa nga mulwadde omukyala nga yetakula omumanga agamba omwami we leeta omukono naawe ontakuleko nkooye mwami n'agamba bwakulema ono nga muzze ewaabwe n'amuleeta n'agamba musawo ate infact abasajja batina basobola okigamba olaba bulabi ng'agira ati ng'agenda eyakubiranga akasimu katulabagane nga takyajja musooka kugula madirisa kate ne muziseera ekivundu kisooke kikole ki kyetugenda okwogerako olwaleero so kati causes ezisinga tutandikire ku causes tutandikire ku signs tukere ku causes kyekikireeta one of the commonest ngenda kusooka ku commonest bagamba nimbe tusoma nga n'abantu ebikoaki tebibakwata tulina urinary tract infections urinary ye system y'omusulo tract gyemiwaatwa egiyitamu ki omusulo urinary tract system erina kidneys ensigo erina ureters obuseke obutwala omusulo mu kawago omusulo ne gusibira mu kawago ne gufuluma nga guyita mu urethra mu bakyala kaakati obuwuka buno bwe bujja ne buyingira oyinza obujja mu ttooyi tugeze bacteria tulina E. coli tulina chlamydia tulina gonorrhea gonococcal microorganisms wofusitama bwoti ne ziyingira wali wofukidde oyinza okufuka bwoti amazzi ne gakusamukira obuwuka bwo ne buyingira mu ka urethra ako ne butandika okukalya mu musulo akayitamu omusulo ate ffe abakyala obuntu obwo bweriraanye akayitamu omusulo n'akayitamu penis omanyize siwuguse neeyala waliwo agasajja g'osanga mu bibuuzo eby'ekisu naga ogwo musulo
Okategedde akantu ako? Nkategedde. Mbu. Nedda. For system yaffe y'abakyala, the urinary tract system cannot work with the reproductive system. Omusulo guyita waagwo? Kati kankubuuze gw'oli maama mba mugenda okwegatta tosobola okuba nga ligwegatta bw'ofuka. Tewali tekisoboka. Yes. Sperms we ziba system ya sperm eri activated. Eyomusule ebeera shut down. Era omala kuggusa mirimu n'ogenda mu nfuka. Ne gukuluma. Ne bw'otandika nga gubadde gukulumirira. Gusibirawo. Eno neekola. Mpozi omukyala omu yakomentera nanga oyo omwami buli wemba neetegese namugambako ne luli omwami agenda mu ttooyi. Omwami agenda afuka. Omwami aba agezaako kati bwe abaami betwayogerako luli abalwa dysfunction. Olugira ye munne yeetegese ng'adduka afuka. Appetite gwenge efa. Akusanga oyombye nga gama kambireke. Kube mulwadde yebuzabuza. Aye n'abakazi bagambe. Amazima bw'obanga ogenda ku having sex ne bbaawo. Nti bw'obanga ogenda ku having sex na bbaawo. Please. Mwesonyiwe toilet. Kubanga ne bwe nkuwulira ng'onaabye. Appetite efa. Ate kino ekintu Katonda yakikola oba akikola atya? Woba activated tosaana kantu konna kakusala mu maaso. Kyova n'essimu onagiteeka wali because osobola shutting it down n'ovaako. N'akagambo nazze naabi. Tujja kugenda mu edda madde tubasomesa discharge basooke bamanya ayinza okwekwasa ebyokunaaba ate obuzibu buli kuki nga mulwadde. So kati how infection zireetawo zitya discharge y'okwonooneka. Obuko bwe buyingira mu urethra butandika okulya ne bwetaawo kye tuyita urethritis, inflammation of the urethra. Kati buli wakata ku urethra omuntu atandika okufuna burning sensations while urinating. Omusula agufuka nga gumwokya kubanga obuko obukozeewo obuwundu mu ka urethra. Kati omusula gubeera gumwokya. Kati ogumala okumwokya ng'afuna omala okufuna obuwundu afulumya omusulo nga gumuluma painful tukita dysuria mu lusawo. Dysuria is painful urination. Engeri kali aka urethra ikaliridde obuwuka agenda ofulumya omusulo nga gumuluma. Okiraba. Kati guba gumuluma obuwuka bwe gulwawo engeri gy'alina burning sensations ayina ne itching wagenda bawa musiiwa agenda kukwatayo n'engalo eno agezeeko okutakulawo. Waliwo abeekuba engalo kutakula? Yes, because okusiiwa kuno wegumyagumya bwoti naye ng'owulira oli maatu naye ng'oyagala kwetakula. Nosooka otakuza ebisambi. Ng'owulira ofa. Ebisambi nga tebikumala ne weenyigaanyiga. Yes. Kati omusulo guno buli guyitawaawo n'ogufulumya gujja n'obuwuka. Kati ate omusulo gufuluma n'obuwuka gugenda kukoona wali ku vagina. Yes, kati ate obuwuka obwo kasita butuka ku vagina bugirwaza nga butandika okulya the walls of the vagina nga buleetawo inflammation of the vagina kye tuyita vaginitis. Vaginitis, inflammation of the vagina nti obuwuka butandika okulya. The importance of the vagina ziri ebiri to receive the penis n'okuyitamu omwana. Age. What are they? Omugaso gwa vagina. Good morning, class. Good morning, class. How are you? I'm fine, dear. Today we are going to talk about the importance of the vagina. Importances of the vagina. What are the importances of the vagina? There are only two. One, to receive the penis. During sex. Penis inagiteekeyo yokka. Tuve kugana agesiriwaza. Baka sabuni era chovala kasabuni kabaraza because penis Katonda yagikola ebyo ebinywa birina kubakibwa ebinywa bya vagina because the vagina is a combination of muscles. Guli mukutu guli bwe guti. Guli nga 10 centimeters. Kazanja gwetu leko mwide wage. Unaye Katonda yali musego. Katonda mugezi nnyo. Katonda ekisigadde ekyokubiri kuyita mu mwana. Ekyokubiri kuyita mu mwana. Jokka. Teina kirala nti nno gijo jokka emigaso gyayo. Era kyobola wooteekamu penis ekiddiira kufuna ki? Mwana. Era wayina okuyita. So kati ekitegeeza obuwuka bunagera ne bulya the walls of the vagina. Nge walls zigetinga thick ng'omukyalo ono afunda. Tagaziwa. Obuwuka bwe bugenda nga bulya vagina eneefuuka thick. Ekigamba vaginitis. Nga efunda bweti. Kati omwami ono agenda bwefunda bweti egenda kunyigiriza buli obutuli obuvaamu amazzi. Tugenda kati ku vaginal dryness. Olwokala. Nabukalu.
kati ate tugenda kusooka kukala obuwuka bugenda kusooka bwonone discharge eyo evaayo etya omukyala ali nomo tusookere ndooza kwali nomo ova mu period olina okufulumya amazzi nga galinga colgate wa delident omanyi wafaanana kyovu delident nedda ng'omuteeka kasenya abawa white and thick lindako tuyita thick white discharge omukazi ng'ova mu nsonga yes nga olina okufulumya amazzi nga galinga thick white nga galinga delident thick delident nga bw'omulaba nga white ogafulumya during sex nga tuli mu sex kunikayo kozi mwaga nti mwe mu discharging buli dakiika yes kati kunikayo kulina obeerako amazzi nga gali thick white ekitegeeza omusajja bw'olaba mukazi wo ng'afulumya amazzi si mulwadde aba mulamu nnyo era go tegawunya ate omukyala alina fulumya amazzi nga tegalina amuwadde ka smell n'akamu ng'otambula awo n'oyitawo nga tolina amuwadde akavondo kati wayitawo ennaku nga 10 ng'ovudde mu period oba ogenda mu nnaku ez'okufuniramu olubuto zitandika from the 11th day to the 14th day ennaku z'ofuniramu olubuto aye nno omanyi bangi bafala naye nga wagaite tulina abantu abeegeziwaza tujja kuleeta otusomese no ku nnaku z'embuto yes ennaku omuntu zafe abantu bale yanoonya olubuto naye nga beegeziwaza yegatta yakava mu nsonga kasitole banga yakava mu nsonga paka kati Mr. Lugonvu thick white discharge bw'ogifulumya etta ne spams kubanga ezo ennaku ze bayita safe days ne spams oluziyiwamu engeri spams tezaagala environment eri rough kati wofulumya amazzi nga colgate tosobola spams zifa ziba the vagina media ebeera acidic kati oluteekamu enkwanso nga zifa olw'okuba sizo zennaku z'okukola ki kati wayitawo ennaku 10 ng'ofulumya amazzi ago agaseerera gye mucus oyo aseerera kati enkwanso zaagala nga galinga otunyiranyira gali nomo era gabeera white nga gali gaseerera enkwanso zaagala ago era bwe zibeeramu ago zibeeramu nga nnamu nga zidigidde gye zaagala gye zigenda n'ebikwafu ezo enkwafu spams zifa kati oyo ali nomo kati ali nomo kati wayitawo ennaku pize afulumya amazzi agalinga colgate makwafu ga white yes after 10 days afuluma agalinga olunyiranyira then after wayitawo 10 days awumawo ennaku 5 agalina olunyiranyira then after the 5 days ennaku zonna ezisigaddeyo nga ddayo afulumya agali thick white lwaki anti system bwete walina otambula wali tutambulira mu hormone zifa abakyala ekitegeeza mulina ennaku ziringa 10 ez'okufuna olubuto ennaku ziringa 5 zitwogeddeko ez'olunyiranyira ziri ezisembayo tewali amazzi lwaki gabeera ga white tulina increased levels of progesterone ayambako wali nabaane bayetegekera mwana ono kati progesterone yakola ki yayambako kati era kyovola discharge ebeera thick white kati gogenda tegeyo otya nti eyange erabika efunyemu obuzibu ng'ofuna vaginitis eno the vagina is now inflamed omwami agenda okuyingirayo bw'ati ng'ofa painful sex kyetuyita dyspareunia painful sex mukyogere mu lusawo dyspareunia painful sex yes kubanga omukyala agezaako n'akulaga facial expression naye ng'omusajja alemeddeko omulaba omukazi nga yes pain eyo ebeera ekuluma because vagina eno efunza ate eri munda obutuli buno tuyita Bartholin glands obutuli obuleeta amazzi gano tebukyamansula bulungi buyinza oleetayo katono nga mwakatandika olabizibwa egundi buno obutuli obufuwanda amazzi okundabira mu yemmotoka nga bufudde butandise okufuwa bwebusikatira kati ono ngobeera atwetirivu nnyo andizingira bawugira motoka wayipa geno kati ne buno obutuli gwetosobola bulaba gw'omwami okuggyako bamwe betegereza ennyera begeziwaza ennyo okwegeziwaza kati bubeera waawo nafuna muyingiri omukyala bwomuteeka omukyala bwomuteeka mu mood nga bo butandika tuyita Bartholin glands kati webugenda nga buleeta kati wobanga bulwadde butandika okufulumya olwedde buvaamu amazzi nga gawunya olw'okuba obuwuka bwayingiddeyo mu kifo ky'okuvaamu amazzi amayonjo agatawunya
kati amazzi agamu gavira ddala wali mu cervix kati obuwuka buno bwa bwayingiddeyo eyo bwa bwayambuse waggulu mu buvunza kati ogenda okuyingirayo ng'ofuna painful sex ng'ogenda okuyingirayo vaginal dryness nga wakalu gwe twagamba afulumya obuwunga because obuseera bwemumala okujja bwe noyongera okwesindikayo bikala ng'okala obuwunga butandika obuwunga is like friction you having friction omwami yenna akaze lwakuba kati bakantolezeko yaba ayagala waweebuzaabuzamu awo kayinza okugaana okukola ki okudda kati agamba why kankoleko kyenkoze mve wano neeyongereyo so kati omukyala bwolaba discharge nga mwegatta omwami afuna akaswako ne bambi n'asirika kyembuuza omwami kawulira naawe oba okawulira yes oba okawulira ate kati omwami watuukira okuwulira gwe nannyini kyo batowulira oyo omwami gwe kugamba yamuleeta n'agamba musawo tusooka kugula madirisa ate nga tupangisa naye kati nemusooka namuseeka eringa ogamba muneesibiramu oyinza okufiiramu ekigundu bweba lumu n'ogiyingira oga waliwo ekiva okukolebwa wano bati bulwadde kubanga kati tugambe tulina vaginitis ne vaginosis vaginitis njogedde it is an inflammation vaginosis kubanga bacteria ziyingireyo munda bwanga avunze ng'ova ekisu kati owa vaginosis ajja kufulumya green discharge green what? Green ontamina kakala green nga green yekola eti nga green amazzi nga gavaayo ga green yes nga gawunya ng'ekyennyanja ye mukwano fish smell tugiyita fish smell nga wunya olw'ennyanja yes olaba binnemba kati abamu yeekwasa kyakadanidde empuuta no please oli embuza tugirabire nedda mukwano obeeyo tandise discharge katuli ku abnormal discharge ya fish yes tugita fish smell but it is real ekimanyi osobola okusesema ezo ziva ku trichomoniasis vaginalis kawuka tukayita trichomoniasis vaginalis kati ate omukyala waba kalina gwe n'oyingirayo naawe ovaayo nako n'oyambala empale n'otambula nako kati kyembuuza nange nsobola okuba nga nfuluma fish mwe temulina discharge kizibu lwakuba kati obuuka bukuyingiramu ennyo butuukana bugenda mu testicles betujja okwogerako luli ogenda okufulumya spams nga olina pass cells mu sperm nga nfu zifa ate nga zirimu ne pass spams kubanga wano omwami agenda n'agamba ono omukyala kale aba mu discharge naye bamba ate nkole ki mukyala wange ekitegeeza nti bagita experiment wogezeseza wokakasiza nti mukyala wo mulamu ali nomo ekiro kyaliro kwata bulangiti kwata bed cover mwebike omwami omu yaŋŋamba musawo tuguma bugumi naye abakyala omukyala okubeera nga munyumirwa sex kwe kubanga avulumya amazzi amayonjo system ng'ogiraba emmotoka etambula erimu oiro noyungiramu namba emu namba bbiri namba ssatu tosobola kuyunga ate nga ekivundu kivaayo wakala omukazi alina abnormal vaginal discharge talina lukusa kunenya musajja butamalaako ate lwaki because okukala kwennyini kugenda kukendeza amaanyi g'omwami wo jjukira kati buli oba wakalu omwami ono naye afuna pain ku penal head omutwe gutandika okuba nga gana gumuluma olw'okuba nti nno wali wasindika actually bwasindika bwati akola biwundu ogenda okumala omukyala ng'ofunye obuwundu n'endwadde nnyingi nnyo ezisobola otambulira awo olw'okuba mu kuki olw'okuba mu kukala yes kati vaginal discharge zino kati tusookedde ku omukyala ajja kufulumya eya green gye naalisembezaayo naye gye nsoose but it is real abantu abali yagamba musawo nange nalindirabyeko nga empale yes asobola okufuna green asobola okufuna brown discharge nga discharge ya white eringa erimu omusaayi ekitegeeza omukazi omutuufu alina kufuluma brown white yes white nga discharge giraba eri clean atevaamu kasula aka omuntu alina obulwadde ne watuulaawo oba omuwulira ngawunya yes kati fish smell yote yebulizayo ne wonaaba ne weekuuta ekyangwe nojjayo sabbuuni nonaaba geisha omukyala nga amaze naaba dito nenzisaako geisha ne bane nekuba perfume naye kisigaye kinyanja kiwaguza ng'atudde butuuza yes tahavinze sex yes naye ng'omuwulira maama nnyabo
kati olubana abayita ate kati fa babeera mugamba fa abakebera ogenda ogira bwoti emmeme kusindukirira olubana abayita ku bitaala wononka ku lw'ennamirembe babayitayo bakuli bakikola batya mpozi ng'olinga ffe musawo because kati musawo mufa abasawo kuno tuli mu kuyitibwa nagamba kubanga kati kuno kuyitibwa sex tali mu kuyitibwa muna ate nakola kindi mu kuyitibwa abakyala bakola wakuba bambe ekisebo kyange ate kinaagenda ne kiyenda kamala eggana naye nga obulumi discharge eyo bw'ebeera nga evudde mu whites esobola okufuuka brown tuyita rusty brown ng'eringa etalazze kakitegeeza olusaayisayi lubambukako eri waggulu mu the membranes of the vagina yes because bweba gwe wennyini nguva mu brown discharge tosuubira sex kubanga avamu amazzi agategeerekeka actually mugenda okuva kusuuka nazo nkyafu nazo zikoze brown discharge yes ate brown discharge yabulabe nnyo nti wetukebeera tweralikira next cancer of the cervix yes era oba brown related to blood tuzoga blood discharge mulimu afulumya aga white nenga mulimu olusaayisayi yeke tuyita blood discharge ngogamba ya thick ya white nenga mulimu oluki olusaayisayi ate nga tali mu period kati amaama abakyala abamu ayinza okwegatta n'omwami oba amala sex n'avaayo omusaayi nga sex awe nga tali mu period tali mu period nemugenda okumala ng'essuuka ziriko omusaayi ye mukwano nayo abnormal discharge tolina kuvaayo omusaayi nga toli mu period kiva ku kyaba afunyibwa ati kati fa bakebera wookebera ayinza obba alina ekifibroid ekyakula munda ayinza obba alina ekicervical polyp kitegeeza ekizimbe ekikwata mu mumwa gwa nnabaana nga kiri munda kati ono obwedde akikonako ayinza obba alina ovarian cyst ng'omwami buli wayesindika bwati nga yesika wayesindika bwati n'akikonako nga yesika ku mwami alowooza anyumirwa kumbe maziga ate abakyala bambi tebanyiga banzize waffe ekaliisizo ng'emmere y'ekaliisizo kangumire mu bufumbo nga yeegumya wasaba omwami sente z'eddwaliro sirina ssente kyekikuluma ewabula abaami era nze nkubiriza nnyo abakyala okukola nti ngenda kujjanjaba gundi misalgo omukubiriza nnyo abakyala okukola omwami omukyala yajja nga avunze yavunda munda nga ajula kuvaayo nvunyu ng'avaamu amasira bwe gati pass naye ng'obadde bwamutandika dda naye ng'omwami olujja amugamba sirina ssente kubanga naye kati ng'omwami tawulira omukazi gwe yebakako nti tali era omwami olugira batya okwogera kati omukyala nti bw'ati ajja kubeera ne pain mu ndira because obuuka tebusobola kukoma bujja kuyingira eno mu ndira abeere ng'aluma omugongo ogenda gukuluma ogenda okugira bwoti ogenda omukyala gezaako no bambi agire naye ng'ofa obulumi omugongo gukalakata amagumba gakuluma eno oluma omutwe naye ng'ofira nomwami tasobola kitegeera kyenkubiza n'abaami bongere okuwa abakyala baabwe obudde nga lwaki tosobola kitegeera nga mpulira ova akagege wagambye bwanga akagege sina akagege kawuuta antiyinza obutamuwa ssente omukyala ono kati ate abakyala bamu bamanyire okusabiriza kyova abakyala begendedde Saudi okunoonya akasente wejjanjabe because this life is yours bw'ofa tukuteekayo wali omwami we naafuna omukyala omuki naye gwe omanyi okera ku makyango akagege ne self image tosobola kwambala n'onyuma okitegeera even you lack self confidence ova waka okimanyi owunya n'omwami wagamba we naafulume naye muwunye oyo muwunyi ye omwami akwagala 24/7 ng'oli bwoti kozi wagambye akaseera katuuka ng'ekyo ekisito ekikyajja during sex nga ne bw'otuulawo kijja ne bw'otuula kijja yes sex kalibadde kabonero akakulaga kiki ekikuvaamu because buli kyetufulumya ffe abakyala kiva mu ffe munda kati kiringa omwami naye waaba mulwadde ogenda okula takyafulumya nkwanso ogenda okukeberako nti mukama wange kikyoleesa empewo tuba twamwogerako luli simanyi twamwogerako agenda okumala baaye ng'aleesa empewo ng'awulira ng'amaze akube ngombe ya training ntuuka talina tukita anorgasm yana kikugamba tukita yes reaching orgasm naye ng'afulumya mpewo abamu aspamia nabeera nga taleeta nkwanso so kati gwe kyofulumya kyekikulaga ekiri munda era olaba tofulumya manya kirabika nina blockage mu ducts eyo
wakisifulumya nkwasa ate nga nabala bakola ki otamba n'ensigo zo testicles zo zirina but you're not producing kati omukyala oli awo otambula ne kayo ogenda okugijjamu omwana tukyala asobola okugamba nze nnika zonna nzaanika nzigolola naye obulwadde bunemeddeko. One misdiagnosis. Obulwadde butegeerekeza kati oyinza okuba olina trichomoniasis vaginalis gye tugamba eta green discharge, gonorrhea. Yenziku yaffe. Gonorrhea abantu bagituma nziku but the microorganisms tuzita gonococcal microorganisms. Gonococcal microorganisms. Ziyingira kati uzo bwe zigenda tejja kufuluma discharge nga ya yellow. Yellow ya M7. Yellow waliwo yellow ya NRM. Waliwo yellow light kati gobera mu yellow waliwo cream yellow nga eringa yellow eringa ka cream erimu olusayisayi kubanga yellow erimu eberamu n'amasira. Oyo gonococcal tolinawo wala pass kyobola kugambe n'abasajja abagirwalanga ng'agenda okufuka nga omusiro gubeera gumuluma ng'oluusi avaayo n'amasira ng'afuka ng'avaayo pass yo weegenda erekawo yonoonye. Gonococcal ne chlamydia kati omukyala ajja tuka ng'avaamu pass ng'agenda okugyamu nneka nga discharge ya yellow. Pass oyinza obutagitegeera mangu okuggyako ng'egenza evunda. Ate weegenda evunda ogenda ofulumya period ogenda okulwala ogenda mu periods nga zikuluma kituyita dysmenorrhea. Ogenda ofulumya period nga zirimu ya black. Kyekikulaga nti eno munda baaba ndi bubi. Ekikwewuunyisa nti omukyala asobola okujja ng'anoonya omwana. Musawo noonyeza omwana buli kirina we situuse naye nga bwe twogeddeko byonna birina. Tosuubira kufuna mwana. Tosuubira. Era tulidde nti basomesa lwaki tebafuna mbuto. Bw'oba okyali candidate wazina endwadde omwana asooka omwesonyiwa omuveeko because nga bye twogeddeko obiina. The leading causes of infertility. These diseases, kati urinary tract infections, the pelvic inflammatory diseases, ezindwadde zireeta okulumizibwa mu ndira. Because wobeera ne infection zikwesibako oyina gamba namize empeke bankubye kanula nywedde habo omunauganda amatira habo nnyo ayinza okunywera ku kyotamanyi chupa ku chupa ali ku gonorrhea feedinga chupa ku chupa. Yes buli bwanywa nezo kampeweramu katono obadde ne bukomawo bulwadde tebulina kukomawo singa obujjanjabe kiki ekituufu. Yes so ekitongole okweemphasizing abantu let them get used ku gundi y'okukebera. Okukebera omanye kino kyekinuma. Yes omanye nti nina vaginitis tugambe vaginosis oba ovunda ate ezo ze zisookerwa kutulina endometritis inflammation of the endometrium ng'obuwuka bubiya ddala munda mu nnabaana kati nga byofuluma ebiva mu nnabaana byennyini kati ng'omukyala ajjemu olubuto ayinza okugamba wenajjamu olubuto oba olubuto lwavaamu naye kuva nvaamu olubuto nvaayo ebizi ebiwunya biviya ddala from the uterus. Endometritis kitegeeza inflammation of the endometrium. Obuwuka bwayingidde munda ne butandika okulya bwe bulya nga paasi avaayo. It is a sign of what is taking place inside. Obuva mu endometrium nga bugenda busaasaana mu nseke nga butandika okulya enseke buzirya olugira enseke nga zikola ki nga ziziba tolikomba ku mwana ng'enseke zizibikidde naye kyatandikiddewa ku butamanya kati namukisa olwo Katonda gwe yasindise n'agamba musawo andabye ndi Dubai aba Dubai balina obulwadde. Obwenzi bulina kye bukola kye busobola okuleeta kweyembeera kw'ebyo ebirwadde omukazi akyusa abasajja alinga ngoye yebase nono kozi obwenzi kyeki kwe kukyusa abantu bewe bakanaba anti ofafu masaka batuga mwami tayenda sajja lata busajja laasi omukazi yayenda kale tukitwalire kusaidia mukazi bwaka kyobwadde buli ku mukazi okukyusa abasajja kirina kye kireeta mateeka kubanga buli musajja alina endwadde ye mulimu gw'osanga alina chlamydia gw'osanga alina gonorrhea abasajja tebatera kukwatibwa candida mulimu gw'osanga alina syphilis. Omwami gwe oluyingira ne mwengatta alina obulwadde bwe ng'amala ng'akuteekamu bwe ng'okuliita ogenda nabwo bw'ogenda n'oli ne kati omukyala abaami babiri obwagazaaki kamutunene mu kamera omukyala abaami babiri baaki bakyala banafu batagala kukola yes but if a woman you're working your husband look for money abaami babiri baaki okusiiga endwadde ez'obwerere omukyala mu butonde kuba mu bayibuli alina ebeera n'omwami ogwo
ate ffe sexuality yaffe ennafu omukyala tasobola abaami babiri tasobola mu abasajja mu bamalako sikulimba misango ate nga ffe talina maanyi ago omukyala tabasobola gundi sexuality yaffe ennafu ate abakyala nakugamba ne love yaffe it is emotional kyobola omukyala obeera naye ng'alina omuntu gw'ayagala eri omulaba yes because tasobola kukwasa abaami ye abeera wano ayinza n'okubeera naye wano nga takwagala naye omukyala era omukyala waabeera nawe mu maka ng'alina omuvubuka oba omulala wabweru ojja mmutegeera olw'ensonga love ye eri attached somewhere abeera emotions zino zibeera attached kw'oyo omuntu kati okugjako obunafu ki ekikwagaza abasajja ababiri funa omusajja w'omu okole because ensi gye tugenda maaso kukola omukyala olina okuba nga yo determined to work waliwo akatambula omukazi obeera otyawo nga tebaguliranga ku ssimu abusiru Mr. Lugonvu with this generation omukyala olina okuhasolinga naye ng'abasajja banoonya ssente nawe omukyala n'ozinoonya n'obaako n'ebiruubirirwa ebibyo byosobola okutuukiriza kigenda kutaasa abasajja abalala omusajja omala okukwana aba amanyi agenda kukuwa ssente okitegeera kubanga era oli munafu oyagala bya bwereere aye teri kya bwereere era ajja kuzikuwa talina gy'agenda kwongera kati omukyala ekyababiri kyo nkigaanya omukyala beera because ekisinga otambuza buno obulwadde kubeera era ng'otambula wano otambula wali kwe kubanga microorganisms zino obeera ozitambuza kwe kufuna obwo obulwadde yes ate kati tuzoogeddeko katono kubanga discharge ezi zino nnyingi tukomye ku ya yero nga oli wa NRM afuluma yero omukwafu yero ng'avaamu ekivundu yero nga kati endala kwe kufuluma eya white naye ng'ekutuse etya gwe bagamba eringa amata agafudde zayita Candida albicans kati Candida albicans ogifulumya during sex oba wonna ng'ofulumya ng'amata agafudde nga bongo tonnaba kumbuuza amazzi agava mu sex gavaawa ate awo tuba tumalira wennyini kubanga yes during sex omukazi yandivuddemu mazzi ki omukazi yalivuddemu amazzi nga tegawunya kyekisookera ddala amazzi ago omukyala ali nomo nekisinziira ggwanga lyovaamu kino kyonna kizuula olwajoga ebisajja ebisooka joga nti akawunyawunya kekatwaza ettooke naye omukazi amazzi tegayina kuwunya kati wano omwami wotuuka ne mukyalawo amutandisa ekikolwa the romance period fe abakyajjuka tukwera ku hormones there is that hormone that is set in nejja netandika okusofteninga the battling glands tuli bwengambye buli awo era kyobola omwami bwakwatakwata bwabo agenda okulaba bwatandisa okuleeta omukazi atandisa okubota kati omukazi waliwo omwami yaŋŋamba n'omukyala newomukoota newomukuta talina kyavaamu talina kaleetayo ye wadde omala gawandulayo amalusu n'oyiwayo ku mazzi nga talina kyaleeta tugenda okebera omukyala ng'alina battling abscess kiba kintu nga kirimu amasira nga kyagenda nekibika system yonna yonna bwekiti ng'alina n'ensundo vaginal warts kati n'ensundo nazo nga zaagenda nezonona system bambi ng'omwami oba talina mubisi gwa njoki oba amalusu oba amazzi talina kyakola abasajja nabo mugumiikiriza waliwo akozesa amalusu tuto yesebo naye simanyi nti oli abasajja bagumiikiriza kati olwo ekitegeeza otayitirako ddala ku bitaala wano kulwena mirembe tatawaanirako ddala naye yagamba musawo omukyala nali mwagala naye bulira emmeme efa could you advise someone okuyita ku bitaala a man because that place erina microorganisms ezaayo katonda gye yazitonda nayo kati buli wotambula ate ozijjeyo zitadde mu kamwa yoyo gwe bayita Candida w'omukamwa. Could you advise a woman okulinya olusozi namirembe? Nedda. Era nawo just kuba sex is just a funny game. Oh yeah, okay. Ate yo game katonda bagiteekawo kyemwagala kyemukola. Ekiyaga tukole ebyobusiru. Kyonna kyemwagala ati wammumwe ababiri yakola ekintu ekyo. Bw'oba tokifiiringa tokikaka. Kati bw'oba tokiwulira mu mutima don't force mumagamba ze kyenjagala. Do it. Gwe do it gwe ojjanjabe bibyo. Okitegeera naye nga. Bw'obeera gwe wandiwulidde otya? Bwembeera eyo sex yo nga yo eyo department
mwababiri mwabaji controlling kye mwagala kye mukola tibabategerera kati ne musawo ne nakugamba ntino owulira kasimero togenda yogojja veringa munno abadde Saudi Arabia ku kasimero wakaye Saudi Arabia wakaye Saudi Arabia mbolo kuba nkusubo ondetere gundiyo yes akawutako because omama soko gatana mukyala we navayo omusaayi mutima gufa ate omutima gw'omwami nze nasoma abaami ne mbatuuka oyinza n'obutaddamu kuhavinga sex na musajja bw'abanga ali serious omukyala ajja ngamba omwami ninga swa ne muganda wange newe mukonako bw'okinga alina kyeyalaba bakyuke n'omugamba naye kikyo omukyala ngamba naye musawo bibenena kyali kavayo myaka 5 omukazi ne muganda ebyo nagamba naye gwe musawo n'obeera n'omusajja ng'alinga ne muganda wo ng'alinga yakuzira omusajja olutuuka ne weweekyusa ku makya bwoti adduka ebizirina mu buliri abanga gwe bagobyemu nga tekitegeeza balina abakyala abalala but gwe omukyala gwakireese actually omwami we afuna omukyala omulala tasooka munenya abaami baba n'ensonga zaabwe lwakuba abaami Katonda yabakola nti musirika togenda genda nga wenyumyako buli wamu omukyala agala seeking attention yalina ekivundu yalwala infection every time actually omukyala woba oli eyo ng'olwalwala infections every time manya omwami we yeekyawanza abeera n'abaami tayagala kugamba omukyala yalina recurrent infections because these are like infections naye mulimu inflammations mulimu oli nga bwafuuka bulwadde musawo infection yafuuka infection kati fekyo kyetubakolera omukyala alina those recurrent infections okwala omukebera noma this is chronic vaginitis this is chronic vaginosis mwozaayo you do a high vaginal wash vagina eno musobola okugyoza ne mugogola esobola okuzza membranes empya eze n'amazzi amapya omukyala adde ku mutindo tunoolira okugogola atagamba kuno kuyitibwa naye ogenda okugogola ng'ekivundu omukazi omutuufu yes ayina discharge ayina kuba etya ayina kuba ng'eri white mu nnaku ze during sex erina okubeera nayo ng'eri clean first ng'eri clean ng'eri white tevaamu kasuwadde n'akamu ng'era eri clean nga wonaagamba nti gaba amazzi nga gaseerera si ya white naye ebanga era ewala kala y'eminyira waliwo akatambi ak'obusegwa akabadde katambula naga nti akawala kavaamu nagundi na byovu byeru ebyovu actually discharge sometimes ebeera slippery ebeera eseerera kati yeseerera eva mu Bartholin glands bano ebagamba abo ab'embalala oyingira munda mu cervix eyo cervix yefulumyaga amazzi because buli mukyala yakula mwanjawulo by the way yes si buli omuntu nno ajja kufulumyaga ag'embalala ojja musanga nga yeviira ggulu musana gwayakayo nnyo alina twakimpowooze kasana kaaka ojja musanga nga yeviira kaliisizo nga yanywa amata n'atereera mu layini singa obadde mwami whom could you go with onu kiyira oba mpolampola nawakiha abaami mpolampola nawaki okyo gibatambuza mpolampola omugambe sex is an art era muvuga bubwe kati gwe buli woolaba art wo gye mutambuza kati abaami baba banoonya ku different art gyasanga art owakabira okanya muyita ng'ali eri sivaayo nga awoze eno gye ndinyumirwa omwami omu yaŋŋamba nekimanyi talina smartphone tajja kubeera ku YouTube yaŋŋamba nze musawo namaana mukyala wange myaka 3 nemba ne mukyala wange ono nga commissionary ate omukyala wemugambako guno omwezi ayisawo emyezi 4 okumpa naye nga omukyala mukwewaane mami wange mwagala naye nga wamugamba January afuna April ku Easter naye nga bakuma kubanga balina church baali baweereza n'agamba tetuli mampeta mugubi nanga mwaka nfuna mwegi oba 3 n'agubeerawo because tuguma ogamba osobola okubeerawo ng'embeera yeekuwaga nti mukyala wange afula otaliiwo baki naye bwe kiba nti omulaba nako neyeesiba akaleesu omwami kye yakola nga sitaani era amukema ng'agwa ku mwana alina art obulunga akwanika gwe ng'akola bw'ati kwegamba nga
ye discharge yagitereza ngeri normal vaginal discharge nga mwami n'agamba nzoza nkyagala okudde waka ekitegeeza abakyala batekikapito mu discharge goza abakyala basiba ku okura okura kintu bakifumba kiyambako abakyala okuleeta amazzi abakyala bakinywa just okwongeramu simanyi babikola. In fact next time ujja tubuulira obulabo obuliwo abawala ennaku zino abakazi ku butale ku social media na wonna obalaba nnyo balina ebintu bye babaguza simanyi ebimu nga sina bituufu byonoona the normal flora before babakyogera nnyo bali nnyo ku TikTok ne ku gundi geranga ebulayo eddakiika nga 5 gw'okateekeyo bulanga ebulayo eddakiika nga 10 okateekeyo tokalira naye nga sigago nga gavuddewa simanyi ebindoza bisaanuuka bantu bakyala abikola sajusa mwami gomanyi omukyala abakyala engeri gye beeraliikiramu abaami baabwe era omukyala oba jjaffe mu ddwaliro musawo omwami agenda nzijanjaba infection efuuse infection mwami adduka namusanze ne kamesagi mu ssimu kati bwe ndowooza infection eno ndabye ddala ng'agenda okimuba ku mutwe sigamba nti musawo nzijanjaba mpone omwami adduka buli omulaba ng'akuba obusimu nga ngamba kirabika infection. Yes. So kati abakyala bakola ekisoboka okulaba nga omwami we amatira abaami bwe tebatufa kuba agenda katolozi naye n'abeera nako tafuddeyo ku mukyala we naye bambi omukyala tasobola kuguma era omusanga anywa ebidagala anywa ebidomola tagenda na mu ddwaliro because bagamba ebizungu tebikola but usually ebizungu lwaki byalikoze nti you diagnose n'omanya nti bulwadde ky'obukulu because obeera normal eno body yo Katonda yagikola erina mechanisms ezaayo so buli olaba ng'okala there is a problem. Because buli olaba nga sexually painful there is a problem. Buli olaba nga discharge yo deviating from the normal there is a problem. Ate usually the problem eviira mu reproductive system enye waggulu. Era inagamba musawo dira zibeera zinnuma leero omugongo bannange omugongo gwannemerako omutwe gubeera gunnuma nga these diseases tezimuwonako naye tezimuwonako olwa poor diagnosis olwa poor treatment olw'obutamanya oli awo yangamba nze mpulira infection nga nziyira kanyeebwa mumanyi kanyeebwa ta infection beegeziwaza bannayuganda tobasobola oli yeefuula ye abadde omusawo n'eddagala nze ndimanyi eyosefu mumanyi nze mmira fragile obadde ne bumulemerako naye nga just osanga wapitu nga yakutte essimu agamba banne kwata kino nekino nze nkubuulira sonsekayo eno empeke but empeke zo sonsekayo tuziyita clostridium pessaries za fungal infections naye ng'ajjanjaba alina pain mu ndira alina pelvic inflammatory disease clostridium pessaries za fungal nga candida albicans za fungal naye ate nazo woziteekeo zikukiseera nga tezikyakola kati omuntu alibadde yeebuuza funa omusawo mukwano gwo because kyenga wentolina makanika wo gwomanyi nti ono newembeera wa mukubira essimu emmotoka yange jja kuba clear nze mulina muyanja olumotoka olukandugiramu kati naawe omuntu ali eyo because buno obulwadde busobola okukwata ne dokita n'owaawa sikasita mbeera nga mwegatta kasita obeera ng'ofuka you're prone n'ebihigo bye tugendamu naye ng'obadde butawaanya abali mu biyumba eyo obulwadde bubatawaanya obuba treatment mbi nange simanyi naye nze nja kubayamba njagala kukusiibula olwaleero leero ng'ontudde speed nyanguyiza nnyo onyanguyiza nnyo naye ndoza tujja kudda bingi byetutandika tuyinza okusulawo naye ndowooza nkakasa okuba nti ebibuuzo bingi ebisigadde omugenda kuweereza messages next time tujja kufunamu olunaku nga kuddamu bibuuzo byammwe ndowooza tushedwinge eya next soke tuddemuko ku bibuuzo byabwe then twogere ku baami oba tusooke twogere ku baami kati muyabaami bajja kufunamu era ebibuuzo kati tuzeeko ebibuuzo abaami n'abakyala sinzagaana kikyendeseeyo during sex omukazi w'omanyira nti oli nomo kwatagana ne baawo oba omusajja w'omanyira nti mukyala waali nomo kwatagana muyingire mukaaga ku mukaaga yammwe mwebike kibeedi kava sumuula game mu ddakiika 10 obanga okyasobola okugumira mu kibulangiti ekyo manya muli balamu naye omukazi bw'otandika okukozesa ebbugumu ligiteeka eri bulangiti manya nti waliwo akabanja naye ate ekisanyiroga nti n'omukazi amanya
omukazi amanya yes omwami abakyala tupeyinga nnyo attention ku baami baffe by the way okusinga omwami omuntu wa attention omukyala asobola okukola nga gumwami tofaayo naye omwami wange walwala nitegeera nti omwami wange yalwadde ate nenfaayo mangu naye bwatyo Katonda bwe yatutonda tuyirawo abantu omubiri nanze wenjirawo abantu abalwadde omubiri naye ababa banjagadde tesobola bimala ekyoba omanya nga wantuuzizza ku body tusobola okugikwata omwaka guno n'ogujja paka 240 niyo tugamba twogere ku liiso tusobola okumalako sheno netukwata endala wagambye dyspareunia diflame eriwa you cannot be oyina bwakyogedde nga teri obuwuka ne bukulya nobeera diflame obuwuka ne buyingira mu vagina nofuna inflammation nofuna vaginitis nina kyenkubuuza waliwo standard abasajja batugamba nti at least inchi meka twagamba inchi 8 ng'omaze okusumulukuka si bino ng'obadde sekibwate ng'osumulukusa inchi 8 namwe muyina size a vagina is a hollow tube definition of vagina is a hollow tube measuring over 10 centimeters n'omugulu omukono guyingirayo it is an elastic hollow tube elastic nti n'oguno omukono gusobola okuyingirayo oya guyitamu omutwe gw'omwana but in the pressure of the hormones oxytocin katugita elastic hollow tube over 10 centimeters 10 centimeters ntudde nayo wano buli mukyala ate jokoze eki bawe namba yange y'essimu gibe sangwa Wandegeya imaging center ku Wandegeya mama nyao kutuuka 10 centimeters yesebo osangibwawa Wandegeya imaging center ochuke Wandegeya ekitala kye Wandegeya kyemmanyi buli muntu abadde Kampala amanyiwo yes kikwoti otuuka ekitala kye Wandegeya salamu kidde ntinda todda ku kire kidda Bombo Road ku stage awe parking akezigende kamocha kabeerawo ka stage awo katono naye nga wakasala bote ekitaala kipande obeera okiraba ng'ova mu kitaala kiriko Wandegeya imaging center oyingira munda ku room namba 6 nze ojja okunsanga nkola scan nkola x-ray buli ekikwatagana okukebera munda awo oba otuuse era omala okukeberebwa solution ebeera bise kasita omala okumanya obuzibu obukola ki obukutawaanya kaakati enamba ya WhatsApp kasoke mbawo ya MTN eri 078 1 0781 95 95 97 97 38 0781 yes 95 97 97 yeddako 38 yes embayo 078 emu 95 97 38 eya WhatsApp ya Airtel ne basindika message si audio obudde bumbula obuziwuliriza message osindika ka message ne weebuuza bwe nfuna obudde nenziddamu ezimu esinga obungi 0705 25 14 yes 59 07 05 25 14 59 07 05 25 14 59 anything concerning that system oba kyokukebera kyonna n'abambi twayogerako n'omwami oba olina kyoyagala okubuuza osobola okuteekako comment osobola okusindika WhatsApp fetujja bayirawo omubiri munzikirize mbajjukiza estate gye twaguddewo eya Mpigi Lungala y'abannyinaffe ne baganda baffe fuuti 5x5 ku bukadde 5 kamu 2 3 4 5 fuuti 5x5 n'olwekyo gambe esimu yange eri ku screen osobola okutwekwata poloti zino ziri walungi amasannyalaze weegali amazzi tegali wala fuuti 5x5 ku bukadde 5 osobola otandika n'obukadde 4 balance n'omumalayo mu kabanga ketubatukkiriziganyizaako n'olwekyo gamba nti obanga oga nti nandyagadde okufuuka landlord mu mwezi guno ogw'omusanvu osobola okumpeereza message ku WhatsApp
ne tulaba ensonga nga bwe zitambula. Waliwo abagamba nti balina muntu Uganda sinayo wa Luganda asobola kujja oluusi bali wala obanga mulina obutakanya bamwe sente za myaka 2 bazirya era still ajja kumpeereza message ku WhatsApp twogere tulabe ensonga nga bwe tugenda zikwasaganya. Ettaka lino liri kilomita 3 zokka okuva ku Masaka Road owetira Lungala wenyini nga wakava Katende nga tunatuuka Mpigi. Lungala ali wakati wa Katende n'Empigi awo wetera amasomero weegali, amalwaliro weegali, amasanyalaze weegali, neighborhood ngagga n'olwekyo nzikiriza nti kyekifo ekirungi osobola okweyagaliramu. Wali suitable eri abantu abagala residential. Ate nga tawuni gy'osobola okukoleramu amangu osobola okukolera mu tawuni y'Empigi. Osobola okukolera Empigi, osobola okukolera mu tawuni mu katawuni k'Embaale. N'olwekyo gamba nti osobola okutwekwata essimu ya 0753 98 56 39 0753 98 56 39 ye estate yaffe empya gye twaguliddewo bannaffe Abafrika ku estate y'Empambire yali y'obukadde 7 futi 5 ku 5 kati eno ya bukadde 5 ate era futi 5 ku 5. Mbagaliza obuwanguzi mwezi guno omupya ogw'omusanvu. Okay, tujja kutemekayo ndowooza n'olunaku tukyalire Dr. Ida Nassolo ku ddwaliro. Twongere okulungamizibwa wano ne wali. Ate tujja kufunayo ndowooza n'akaseera. Tufuneyo abantu baffe ng'omusomo guli ku ddwaliro wennyini. Yes. Nga musomo guli ku ddwaliro wennyini. Musomo guli ku ddwaliro. Abantu boogera okuyiga. Era ndowooza tuli mwezi gwa 7. Yes. Bwe tuba tuli mwezi gwa 7 tukikole mwezi ogw'omunaana. Tukole enteekateeka tufuneyo olunaku tujje ku ddwaliro wennyini. Nze wendi. Era tujje ku ddwaliro abantu bongere oku appreciatinga, bongere okumanya ekikwatagana n'obulamu bwabwe. Okola ddi na ddi? Okola Wandegeya. Mbeera okuva Monday paka Friday. Monday paka Friday. Kuva sawa 3 paka sawa 10. Era wabanjagadde osobola okukola ku appointment okwewala omujjuza awo bajjawo n'ayombera omusawo nazidda nalesewo emirimu okuba naye tebakuba ssimu kiro. Oba oliawo oli agenda n'omukyala we agenda otuukayo ebintu ne bigaana. Musawo kozi wagamba osangibwawa? Wano nga kagaanyi. Sinza kweyongerayo. A lot you have to talk about ekibanga kikwatagana ku abnormalvaginal discharge. Tubyogedde naye agamba ati tubimazeeyo. Tetulinaako we tutuuse. Naye nzikiriza okuba nti obubonero omu ku bwayogedde bwe bubonero abakyala bwe basinga okufuna. Amazzi agafuluma agatunnyonnyodde during sex ne watali sex mu nnaku eza bulijjo. Size over 10 centimeters. Omukyala? More than 10 centimeters. More than 10 centimeters. Even this hand can enter there. This hand? There's a hollow tube, elastic tube. Ekitegeeza mbumbi omubuteraliikirira size y'omwana. Era omulabanga ka reduced penile size ke twayogerako olulala. Ate weraliikiriza. Gamona agenda kukola ki afazaali nedda. Heavy. Talina kyagenda kukola. Eri elastic gundi kabeeramu nga kali kati. Wangi. Tekalina kye kakola. Musole bulungi. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikole nga Lugonvu. Tuwuliriza Lugonvu.